Ekintu kweyagala kikalubyamu hirati beta kale kakafuta obuteekewa akayimba kayina very beautiful message bakozesa omuntu amala okukozesa amakungula egatuuka tojjanyumira mu ssente zino sikwetaaga aha kale ke katasa kushaffe olunaku olwaleero ennaku z'omwezi tuli mu 7 ez'omwezi guno ogwa August ogwa Mwakanya mwaka 2024 nkubuzaako wasoote omulungi aliyo lunaku lwa kusatu it is a new week gaba makati ga week because tomorrow is Thursday. Yes, this is how far we have come. Welcome to program Sumula Kigula Lujikutefane Wakaka Uganda tabula batunda ttaka obasanga nansana ku mastowa ogenda mwogeriziganye balambuliza nno bwerere ate balina ebintu ebirungi abagenda tuvuga paka sawa zibeera 3 masa otujja kubulya bingi bye bakolako leero naawe munnango sofuna omukisa n'obakubirako okusibina baganda bawudde kusumulula naye njagala tubeeko kye tutandika ng'omwaka guno tegunnaggwako ekirooto kyo kisobola okutuukirira tweyungeko tutandike. Good morning. Okay, eno program Sumula nguddamu kwaniriza lulimbadde nkubuuzizaako nga nyimiridde kati n'otudde era nga njaga kuddamu kubuuzaako nti wasuza otya mu bana abantu baali bangamba lwaki tofukamira abasabye bingi nnyo awo bamwagala kungoba ku program kangende wa maama omeze bubenzi bw'owatyo nedda era naye bakujjano ng'ongamba kakwakuliza okufukamira Nali genze. Niwa naye wajjira mu mpale ensale wali ogambikako. Nali sigambikako. Mwabanterezezza mu okakanye bukakanye. Sikakanye. Just namanya nti waliyo ebintu ebikolebwa ewalala ku ssaawa eno. Baba ngambo yasala empala anaasobola. Koggwe. Nani nekyo gamba. Ngalange enfa. Nawe n'obengako nakakatulabe gy'anaggwera. Kali nali nakola kinaye wali mupya nga simanyi. Era nkyazisala. Lwakuba kati nayiga nti bazikeera zambala ku makya. Mugamba muti mama twogedde beekanawe ebyo ebifubisa akadde. Uno sibo sibwa nakyemalira. Awuliro njogo ndiko wegase ne banneeyo wansi mu ndiko. Nese mwagano kumbulira abantu abanjogerako. Wabimbulidde Kampala na. Abasinga Abasinga okumpaana kati. Nendio Kampala. Kabla sibaigata kunga bakuwaana. Ekirungi nange sibiwulira. Kale tuyingiddewo. Tubeeko bye tuggusa. Kakati munnange baticha bafa abalungi. Pozi wangambe oli abaticha 15 be bagenda resigning. Bagenda resigning okusinziira ku records. Basomesa 2013 be tuyingiza buli mwaka. Abagenda resigning abasinga nako. Kakati ne government yabagambye agga. Gamere so kungana okukola byenjagala. Tebaganye. Naye ate yeeyongedde kunyweza kufulu ku mulimu gwayo. Gutya. Ogw'obusomesa. Nga abasomesa bali eyo beewaana bagenda kulekulira era bagenda resigninga era kino era kiri. Gavumenti teyabiwulidde tebabiwulira. Munnange olunaku olw'eggulo mu lutula lwa Parliament Minister w'ebyenjigiriza bya higher education omukulu amanyiddwa nga John Chrysostom Muyingo eggulo ya proposes mu National Teachers Bill 2024 bwatyo yabadde tabled mu Parliament n'agamba wabeewo ebikwatibwamuko mu tteeka lino erifuga abasomesa. Munnange ku bimu bye yateesezza okubanga tutereeza ku nsomesa ne byonna ebifuluma mu kusomesa kuno yagambye tubeeko bye tutereeza ebyo nno munnange mu bya proposingibwa okubanga baogera bagaye currently there is absence of an effective legal framework to regulate teachers including internship management, teachers registration, teacher licensing, teachers professional conduct and continuous professional development and teachers discipline. Mabega kawo oba wafuna ddi wano mu divinity tubale tusomesa.
tewaliwo nnyo kibadde teeka liryawo liggumivu libakwata. Ogenda okulaba omazeeko batwagitanga tutya vacation toyina mulimu ate ng'abaana eno babadde bayitanga bakitusigala mupiwano ng'osobola osomesa. Naye tulina master ani yatusomesanga divinity. Aye tewasoma busomesa kale wali osomesa bulungi. Yali yabiyiga. Yes, wali mutaani wa director. Naye kyakulabayo. Mu teachers discipline waliwo emboozi gye twaleeta teacher eyasooseka omwana obugambo paka bamukwatira mu nnyumba. Bikuze paka nakati. Bikuze. Lwabakati naku zino bakweka. Abaana nabo mala kudde mu group nogamba mbe yafu byalo naga nti teacher guni I know. Engeri ba teacher gye babeeramu okubateeka kati nga tuli ku internship y'abadokita mukati no season gye tumya internship zonna professions baliyingiza abantu engeri gye babalicensingamu munnange n'abadde nga wogambye nga agenda n'akola kati no degree no teaching. Oba tolina Diguli. Anti waliwo baadde batandikira nti nsimanze ndi wa grade B. Certificate B. Ate ali gye babatwala ku teachers bikoze bitya. TTC. Mu So, TTC. aba TTC mwenna please. Bw'omala TTC gendako mu university ofuneko ku degree. Kakati muna ebibonerezo biri wano wammanga. Babonerezaani. Mu biro empya. Babonereza master, babonereza musomesa. Byonna tujjawo. Nga netunagenda mu bibonerezo omusomesa ajjudde yeetaagisa ki. Bye bino wammanga. One must register to be a teacher in Uganda. Olina okwewandiisa ng'omusomesa ajjudde wadde ng'olina ebipale ebikakasa nti oli musomesa. Onfunye. Teachers should take a competence test to be registered to be given certificate of registration. Amateeka ffe bwe tugenda ku law development wabeewo kone gye tugenda ne mukola kubanga jjukira tulina institutions nnyingi ezitusomesa katubeewaawo ekigezo era nga munnange bagambye wano National Council for Higher Education yejja okuba nga ekikwatamu ekigezo ekyo nga wasomerawo ke ekibagatta mwenna abavuddeeyo all your universities busiteta byonna required to have a degree in education to register and should have undertaken prescribed internship. Ina bachelor's si diploma si certificate si attendance. Atenga nga olaba abadooko kati kye bali okwekalakaasaako nti okubeera nti oli certified doctor olina okuba nga taking internship n'oweebwa ebbaluwa. Abamu tulina just by attendance waliko ko mu facilitation. Onfunye. A certificate can be cancelled if registration using if registered using misleading information. Singa kisangibwa ng'akozesa ebintu ebitali bibyo information etaliiyo certificate yo ene kusongoza okubeera omusomesa mu ggwanga esazibwamu. Non-Ugandans who want to be teachers in Uganda should have been teaching for 3 years in previous country. Produce work permit, certificate of good conduct from Interpol, and his or her academic qualifications should have been equated to Uganda standards by National Council for Higher Education. Somesa Sudan. Somalia. Esoko ino basomeseza emyaka 3 n'ogenda ku Interpol n'ekwebaluwa ng'omuntu ayina empisa n'ojja wano osobola okusomesa. Ate ngwa oli ku level ye. N'eggwanga kwa tuyinza tukanga ewammwe bye musomesa syllabus bye musomesa mukyali mu nkaaga nga ffe tuli eno. Mu 224. Sounds. License is only valid for 4 years. Ovumala emyaka eno wadde wasoma n'oyita osobola okweexpiringa nga tokyali musomesa. License should be renewed at least 2 months before expiry. License erina okuzzibwa obujja ku ssente mmeka? Awo tebazoogedde bebirayika kaakati bino wammanga bye tuva yitamu singa oba tobirina. Bakasente tulina okukalowooza kubanga n'abasomesa ssente zaabwe ze bafuna sizo nnyingi eziri awo. Ebyo babyogeddeko bonna bawonalbozi ab'enjawulo. Teyeetaaga kutambuza. Offense the penalties. Institutions that recruit teachers without license. Essomero singa oleeta omusomesa nga talina license n'atandika okusomesa bino bibunuzi byogenda okufuna. Milioni 14. Muweddeze mukola ttaamu. Milioni 14 zosasula. Teaching after being deregistered or revoked license. Singa osazibwamu n'ogambibwa nti Master Mutambi Bob asomesa political. Political ekyali bakyamusomesa. Ntambira byasomesa. Political education. Wabula kituufu byokka ate nga byavaawo.
era weekuumire nnyo wano. Penalty milioni 10 oba emyaka 5 mu kkomera oba byombiriri. Omusomesa singa license yesazibwamu n'osigala ng'osomesa ogenda sasula milioni 10 which is equivalent to kalabba. Eri abasomesa. Kati teberezamu yali ku screen. Milioni 10 eri omusomesa it is equivalent to kalabba oba okusiba emyaka 4. Teachers who use fake academic papers to get license. Abasomesa singa okuyisa empapula ezitalizo mwalemu okusoma. 5 million or 2 years in jail. Milioni 5 oba emyaka 2 mu kkomera nti walemu okusoma. Kale ngamaliriza akasembayo, cancelled certificate should be surrendered within 1 month from date of cancellation. Failure to do so attracts penalty as seen, that is 5 million or 5 years in jail. Cancelled yeriwa. Eno essomero nga balijjeeko n'otagiwaayo. Manye bwajja soba mu renew. Waliwo be bajja ne bagamba tusebo bakuyimiriza. Kuddamu. Byebyo neri batya baffe abalungi. Gavumenti ng'eyagadde abaana baffe bayite. Kubagana amateeka gakutereeza mwana wanca. Okay. Kale ndowooza tweyongereyo. Ewa Uncle Ssenyonyi. Kaakati waliwo ekiteeso Speaker wa Parliament kye yaleese era nga mu kiteeso kino Speaker wa Parliament agamba nti Parliament y'eggwanga lino Uganda eveekokko awo weetudde mu kibuga Kampala. Wano abaana bali baagala olumba. Awo abaana baali baagala okulumba kati nga security okuyitawo alinaku zino egenda eddirira at least kati Parliament at least osobola okugiyitako singa togitunuulira nnyo. Era bw'oba oyita bakubuuza where are you going omugamba nagamba now don't look at the Parliament. Yeah. Look where you're going. Era n'otambula n'okola ki n'ogenda. Ne bagamba ne wano batuuse okwagala okutulumba tuveeko tugendeko mu bantu. Naye kakati okusinziira ku biriwo kigambibwa nti kuli ntuula 5 zijja kuba zitwala biliyoni ezisoba mu 5. Kitegeeza buli lutuula lwetaaga biliyoni almost emu tegakomawo. Lwetaaga biliyoni emu okusobola okuba nga lukola ki lubeerawo. Kakati omukulu oyo Joe Ssenyonyi ne shadow cabinet ye olunaku olw'ejjo biliyoni 5 buli lutuula. Buli ntuula 5 kitegeeza buli lutuula lwetwega biliyoni emu. Okay. Kakati okusinziira ku leader of opposition Right Honorable Joe Ssenyonyi yatudde ne banne aba shadow cabinet ne bagamba nti ekisooka balowooza nti zino ssente nnyingi nnyo naddala ku ggwanga nga Uganda n'okwongera okuteeka akazito ku muwi w'omusolo. Kakati Honorable Joe Ssenyonyi agamba nti kituufu ensonga zino ez'okugenda Parliament etuula eri mu bantu twogere ku bizibu ebiruma abantu awo we bali. Tusobola okusaawa ne tugamba nti olunaku olwaleero Parliament egenda kutuula ku lw'abannaffe ab'embaale. Kati ne tutandika okwogera abakaba Joe Ssenyonyi agamba Honorable Joe Ssenyonyi mbu each of the 4 planned sittings. Ziri 4. Okay, ziri 4. Each one costing 5 billion. Kitegeeza nti it is 1 point something. The billion 2. Entuula nya 5 billion buli sitting. 10 to 2, 15 3. Alikati ku 20 billion ozijjewa mangu. Ati buli lutuula lukostinga 5 billion ze ntuula nya. End of so kwalika planned sitting ntuula zina bame. Zizo each of the 4 planned sitting is to cost 5 billion. Yes. So buli lutuula lukostinga billion 5 ze billion 2 mu ntuula nya. Buyeyo statement ye bwegamba. Sinemu planned sitting to cost eziba nnyingi ate ezo. Nnyingi anti yagezaako okukunnyonnyola Honorable. Nze mayire saagala zibe nnyingi. Munayo olumirirwa Parliament ate mmwe. Ate wabaddeyo. Ate zino ziba nnyingi. Kale kaakati okusinziira Honorable Ssenyonyi agamba nti nedda tusobola okusaba tugamba nti Parliament kasigale etuule webadde etuula mu chambers zaffe naye tutandika okugidelegatinga ku bizibu ebiruma abantu ab'enjawulo mu bitundu ebyaki tuba tusazeewo tugenda tutuule e Masaka. Tulina ababaka abavaawa e Masaka ababaka ne bajja ne batubuulira ebizibu ebiruma bo ng'abaaki ng'ab'e Masaka. Kubanga Honorable Ssenyonyi agamba nti kyamazima ebizibu ebiruma bannayuganda tubikola ki tubimanyi malwaliro mabi nguudo mbi. Kakati n'ebyo ebiri extra kiyinza okuba nga security mbi naye nga kati tugenda kusayitingayo ekifo nti wano ate wano kisusse kubanga Parliament tuba twagideetinze ku kifo ekyo eyo gye twakoze eki gye twagenze. Because also just in common sense bwe tuba nga tulonda ababaka bajje baturepresenting okuva mu
constituency ez'enjawulo lwaki tetukeera ku makya nti Parliament erimu abantu nga 5 ne bajja ne batalaaga eggwanga lyonna ne batusanga idea nnungi idea gye yeetaaga okutereezaamu osanga sipiika yalabye nga biliyoni 5 buli lutuula arika kyeŋŋamba idea nnungi tikiyinza okuba sipiika endowooza ye nti Parliament erina okuddayo etanga okufokasinga ku bitundu ebyaki ebyenjawulo kati ne tutereezaamu nti tetugenda eri mu bitundu kubanga olwedde wali abavaayo oba tukole roster nti bannange Parliament eyakuluno olunaku twagala bantu baawa Masaka abantu b'e Masaka muddeeyo mu bantu bammwe mufune ebizibu ebirumira ddala abantu bammwe era lukola olunaku Parliament etuule ng'efokasinze ku bantu nti b'e Masaka kati tuddayo nga ekirowoozo gye kitandikira kirungi nti Parliament etandika okutunuulira ebitundu oba ontegeera naye kale kino ekyokufuluma kyo ne kisobola okuggibwamu ne bannaye kale kaakati ano mu Uganda nno nga tuvuddewo ekiri mu ggwanga ery'America olunaku lw'egyo tubategeezezza nti omukyala Kamala Harris agenda kubanga ate alangirira agenda okubanga gwa runment we era nga twagenza okumaliriza nga gavana w'e Minnesota aweereddwa okusobola okubeera nga ate yagenda okubeera vice president mu kalulu kano owa Kamala Harris. Kakati Tim Walz yagenda okubeera nga ate atambula n'omukyalo era nga olunaku olw'ejjo oluvannyuma lw'okumulangirira basobodde okubanga bagendako mu lukuŋŋaana olwasookedde ddala era nga babadde Philadelphia nga balina kutegeezeza olunaku olw'eggulo. Kakati omukulu ono eyagudde mu bintu Katonda banaaba bamusaasidde bimubune ng'akalulu bamaze okuba nga bakawuuta buva wa myaka 6 era nga yabadde gavana w'e Minnesota okuva mu mwaka gwa 2019. Kakati omukulu ono nno musomesa mutendeke mukama amuyambye nga si musomesa w'e Uganda era nga yasomesanga SST bw'omusanga n'omubuuza ebyaliwo mu 19 Obuganda Agreement asobola okubeera nga ate byonna abikola ki abikutegeeza ebyo ne biri mu ggwanga eby'America. Kale